abalumunaye bwe twesinkana ku bisaawe ebyennyonyi ebyenjawulo twebuulira ebizibu ebiri mu nsi. Omanyi wangamba buli lwojja ng'olina kyotaddeko ekitali kya bulijjo netegereza era nkwagadde Sseggwanga awo giwangudde kubanga abantu bamanye sebo lino essomero gye mbadde nafuna omukisa nti mbadde nsoma n'aba diplomat aba heads of mission ba attaché of embassies so tibadde era kya bulijjo era tekisomesebwa abantu ba bulijjo so njagala kwebaza abo bonna abansobozesezza okulaba nti nsobola okuyita mu musomo ogwo mu ggwanga lya Amerika ne tugumala ate era tugamba bannayuganda nti ffe tukyasoma tumwewuunye nkya nti ate mbagambye nti ate kati masters nzimaze ate kati ndi mu governance ate kati ndi mu degree bye tuliko byennyini ebyoteekateeka Uganda empya edda waliwo ekigamba mu Uganda teyinza kuba Amerika kati ate ffe omugigi gwaffe gugamba nti Uganda esobola okusinga Amerika kuba tukirabyeko tekinologiya yatukonsuminga y'omu ekitusumbuwa wano nti obwongo bwa abatukulembera bo buli retarded bonoonyi tebusobola ku movinga fast naye kati olwaleero bwobuba nga oli muziriensi bali ku AI leero wano ffe tukyali mu kunyiga stamp mu passport bali ku AI artificial intelligence kati gwe bali mu kudevelopinga kati gwe munnayuganda owuwa developinga ki bwe yalabye train y'amasanyalaze Tanzania eyagikoze sina musajja mukyala president mukyala aliko bwe yasikira entebe buli omu yalabanga ekizibu naye olwaleero yakoze kilometers esuka 10 nga za akebo owulira kakati minisita onajanaga tugenda naffe kwanguwa tibwolaba nga mulirwana awo awasize ekikazi ekyana ekyeru tinaawe owase ekyana ekyeru mwe mubaddewo ebbanga ddene 40 years myaka aga kakati awo wetuli era wetusinze okusimba essira nga bannansi so njagadde okwebaza bannayuganda olw'okutuwa omukisa mu buweereza n'okuba nti nafunyeko omukisa nenjogerera mu town hall meeting e Waltham Massachusetts Boston eri bannayuganda njagala okwebaza akakiiko akateesiteesi omukulembeze Marvin mukulembeze Leila deputy coordinator wa diaspora yonna Haman naine byonna njagala kwebaza bonna bali eyo bonna njogera mannya g'abannayuganda bawangalira eri njagala okwebaza bakadde baffe bamaama baffe mwenna abajumbidde emikolo mu bungi bwe mutyo njagala kwebaza abavubuka mwenna abawangalira mu ggwanga erya Amerika abawaddeyo obudde wadde muli mu nsi eteetaagisa kufaayo nnyo gye mwava naye ate ne mulaba nga kyetaagisa era nga kyaddala okufa ku ggwanga lyammwe kubanga ate we mwalireka lirina waasi enguudo ze mwalekawo tezikyaliwo amalwaliro ge mwali mwogerako tegakyaliwo ebyabasawo byadobonkana kati n'ebyabasuubuzi nabyo mubirabye abantu abatambula e Bulaaya mu myaka egy'ekyenda mu myaka egy'enkumi nga atandika abasinga baali basuubuzi abaali balabye nti ensonga zaali tezitambudde bulungi naye nga bibadde ekololo birabye ekololo nga jajja akayana n'abasuubuzi kubanga one jajja nabagamba kino nakyogerako nga kitandika nti ekitongole ekiwooza omusolo tekisobola kukulemberwa mu gyasi kuba nga tonagenda ku musolo sooka otunuulira ensolooza teriyo nsi gye bagoba muntu aguze bintu bye mu dduuka ne bamugoba nga bamubuuza lisiiti nga balinga abagoba kagamba bazikomezaawo omusolo guli ogw'omutwe naye kati bagukomezaawo ku bintu nakugamba nti oli yali asibye omulambo gw'omwana omuto nga bagusibye mu box tebalina sente za sanduuku bamuyimiriza ku bypass nga bayifulisi kubanga balabye ekisibe kirina okuba ne lisiiti balabye ekitereke kirina okuba naki ne lisiiti
babagamba anti ono mwana tutwala kuziika tetulina sente zirimu ze mumanyi nti asumulula tulabe kubanga babagambye ifirisi ekyo kyekiva mu kuba nti gavumenti efuuse y'abaana abako n'emikwano efficiency mu bukozi busereba okay kakati bwova ku ky'omusolo era emisolo egisolozebwa giri ignited by the policies egy'ekitongole ekisoloza omusolo emisolo egisolozebwa giri ignited process ezo ziri ignited by the policies of abasoloza emisolo tebakoma bukozi mu kusoloza bagereka n'okugereka kuba wa revenue bakera ne bamwa nti kati kweno budget banita amongo n'empuga gye bagenda okubbako esente nti ye olina okunoonya obutabalika 22 mu bannayuganda oba otya jukire ebintu ebireeta sente ebireetera gavumenti sente wano mu Uganda sente ezo tezirina accountability babbanzi be balyandye government buildings rent avamu tolina ogenda musanga mu accountability aba individual bawamba ensi eno ziba zigenda ku akaunti ya muntu kakati batunulira nnyo okunyunyunta munnansi mu kika ky'emisolo egy'enjawulo ajjawo gwotalaba n'akugamba nti agenda kwongera 100% ku mafuta olwedde amafuta nga ga buseere nti bw'amba ayongedde ku mafuta esente gwe manya bumanya nti nekiri kyakulimba nti bw'onaakolera wano ebintu tebigenda kuba bya buseere akulimba kubanga the first factor of production is transport. Transport arwaningibwa ki energy ki wano mu Uganda toyina motoka ya sola n'ey'amasanyalaze temunazikolerawa we zirina kubeera wadde ziri mu 2 oba 3 kitegeeza nti mafuta ogataddeko omusolo mungi as a factor of production kitegeeza oyongeza sente ku buli kimu as a finished but also before being a finished product nti ekyamaguzi gwe kyoyogerako nti yenyigiremu ekyokukola ekkolero okitta from the start ng'oyongedde omutitimbe gwe sente ku one factor of production called transport. Okay? What are the factors of production? Of production? 1, labor. 2, land. 3, transport. Simple. Ngezaako gwe omuntu ali mu kuwuliriza otegere kiki ekizibu we kiva nti kati policy eyannakyemalira yo okuba nti baagala okwejovaana okwetiribuusa okuspendinga okwegaggasa okunyagulula bannansi babateekako akazito okubanyunyuntamu kye batabakoleredde kufunamu kubanga ng'onaagamba omuntu nti amafuta ogongeddemu siringi 10 muwa oluguudo ng'emmotoka ye ejja kumala omwaka nga tegenze mu garagi naye wano bw'ogula emmotoka bw'omala okugigula bakubuuza olina makanika olumala okugula emmotoka we papa nti olinayo owewakiseka oba nkuwe kubanga environment ey'eggwanga ekusindika mu garagi waliwo ekineewunyisiza wa Yesu tuli wamu kakati teobasobola kukkaanya nti omuntu eyawamba eggwanga lino ali wala nnyo ne reality era bali kye bamugamba mwe wano mu bangi tewali ku bo ayinza kubimugamba gwayinza kuwa budde na understandinga kubanga bali ba Luganda bako na ba mikwano. Musiguzi yava mu State House hizekada era omuntu yenna abadde alowooza nti Musinguzi ayinza okeera olunaku wadde n'olumu nayawukana nejenoyo kubanga ebirango mmwe mwennyini wano ku lediyo mubiranga ebya Ifulisi temubiranga nti wadde Museveni yayimiriza Ifulisi ekyagenda mu maaso birango biri ku lediyo kakati abo bayayimiriza ki akutegeka nti asooka akuwangula akuwoweeze amala akuteekeko eryanyi yenkola ya nakyemalira era ekibadde kololo keka bwe bukodyo obusembayo bwaba nakyemalira bwe bakozesa mu kulaga ensonga nti bagimaliriza nti aleeta abantu n'abawa naye ku luno abantu baganye ekisooka bagenzeeyo mu kukoowolebwa babadde batiddeyo kubanga bamanyi nti newe banaakola batya togenda kuba wamwaganya kubanga
ekireetera emisolo gino nakugamba nti omuntu akeera ku makya n'agamba nti n'abaakapapula nti nabo abataddeko 18%. Gw'omanyi omuntu okuteebereza nti maani ye n'agoba n'ateekako siringi 1000 afune 25,000 oli n'alinda nga jjajja naga nti waateebera wennyini wonna waateebera nja kumuggyako omusolo gw'omuyita mwangu. Kati gwe gwenkinyonnyola kiyinza okulwawo okutegeeza nti talina gwatajja kunyigiriza kuba waliwo ne deliberate move y'okwavuwaza bannayuganda. Omusolo gwa waggulu, interest ya waggulu. Olemeddwa gwe nga gavumenti okuteekateeka interest nti omusuubuzi agaane kwewolera ku ssente nnyingi. Ebbanga lyonna bagamba nti banka y'obusiraamu tugiyite nga wagigaana. Olwabadde okugulawo enzigi ezisooka gw'osoose okuddukayo yagala $1,180,000 naye ogikube ekigwo afazaali nga bannayuganda tebagifunyemu. Enteekateeka y'okwavuwaza bannansi. Kakati gye emisolo gyonna gwe gy'owulira tosobola kuleeta musolo nakugamba nti nga tetunaajunga ku musolo. The ability to tax in that taxation system togirina. Obusolozi omusolo mweyo enkola gyeoleese togirina. Tolina masanyalaze kuba nakugamba wano nkiddamu nti Kayongo omuntu gyakolera olutuukayo amasanyalaze nga bagajjako nga bagazeeka, oludda eka nga bajjako nga bazaawa ku mulimu. Ku mulimu asasula ga security right ya kiro kiri mu maduuka. Amaduuka eyo mu kibuga obatuukako emisana bonna nga bali mu nzikiza. Naye ate bw'avaawo okugalawo abanga galawo ate ateekako kufulu ne lidda ettaala nga tobudde bugenzi agalawo saawa emu. Abanga galawo amasanyalaze ne gadda n'alekako security right agenda okumalako omwezi nga bamumanya $20,000 egy'amasanyalaze. Ogamba ifulisi amaduuka mu Uganda basuubuzi batono nnyo, buli omu ng'alina edduuka erirye. Balina masa 2 masa 3. Oli apangisa amasa ga 3 n'amanya nti ataddemu $2,000,000 n'agamba nti akampangalire wano diguli nagisoma poteya. Alina first class mu Makerere University. Taata we yamusomesa alowooza omwana amutaddemu ssente aligenda n'afuna ku mulimu. Baamulimba ne bye baamusomesa tebyaliyo n'amunoonyeza amasa 3 wanateeka ejjoola. Nagazi nali wa mu Kiyembe n'oteekamu amajoola gaaga 3 loolo nga 2 oba 3. Kubana buli loolo bagiteekako ekibuli nti bapima buzito bwayo. Oba oleese ki oba oleese ki ye jjajja bamugamba nti ekizito wati ekyobuseere. Olabira ddala abantu abatali bateeketeeke na mu revenue collection. Bino binagwirawa kujjako nakyemalira. Tewaliwona munnayuganda mpuliriza bino byonna ffe tubibazimbamu mumanye nti mwekyawe. Omwagala w'abangi yabagamba nti mujja kiwulira. Abaali abangu ab'okubalaata tebamumanya naye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubbako ekintu kyo n'akisigaza abalala ne basigala nga nabo baagala tunnyonnyole yakubbye atya lwaki yakubba aba takyalina kyayinza butakola munnansi. Era tewayinza kubaawo because the failure of all dictatorships is taxation. Because abantu bagenda okuteekako tax, they are the bourgeoisie, the middle class. Kakati government government obwanakyemalira buli bwekatinga financial ties n'abantu abalala kati ku global world etandika okusuffocatinga munnansi. Munansi buli bwe musuffocatinga emusuffocatinga okumwavuwaza ng'ekikola through the taxation policy. Kubanga ate obwanakyemalira mwanattu bwo ekirala kye buteekamu buli nakyemalira ate afuuka mu lugube. Buli nakyemalira afuuka mu lugube. Ennyonta y'okwagala okwetiribuusa okwejovaana n'okwonoona ssente z'omuwoomusolo erinnya appetite. Janita Amungu n'akwata Range Rover ng'abbye amabaati g'abantu b'e Karamoja n'afuna Range Rover n'agiwa bbaawe ku madala ga Parliament. Mukolo mulamba nga gukolebwa bakomishona kubanga nabo babasiima ku ssente zammwe ez'omuwoomusolo. Mpuuga ne bamuwa 5 bali ne babawa 4.
kakati gwe obusungu bwe baleeta ku kufulu yeewuwo kuba ebinaba birya mu wiiki 2 miliyoni 5 biguliramu ekyana amakese guku oba okyayina kubanga bw'obanga otambuliza ku levo nga ya tugambe ropu era bw'obanga ofunyemu 5 era onoonya seguku wali kolansi tekyana kigande kubanga tekiri seguku n'otunda bannansi kuba bw'obatunda olina obavaamu lwakuba ate bana bawano banjawulo abatunda ate nakola supermarket nogana naye ono omuntu ogutegeera oli mukuba bannayuganda tokola supermarket tewaliwo kyemusuubira kubanga n'okunyigiriza bukwakwamwe ne bagamba nti mutandike wano production yonna bagiwa Bachina bagwira bo tebasasula musolo tebalina kintu kyonna kyebabajjako ate ne gavumenti abasuubuzi abakoze ne gavumenti tebasasudde sente zaabwe local debt eri mu sente meka abantu abakola ne gavumenti netabasasula mu Uganda wano mu mwaka gwa 2000 ndoza yali 14 General Yoweri Kaguta Museveni ne engineering department ya works bagamba ba local engineers abawano n'abali ba investinze mu construction w'enguudo nti bagula equipment babawe priority y'emirimu era ne babaterawo ceiling ndoza ya $1 million number omuntu olina okuba ne equipment esusa I think over $1 million njagala kubuulira abandi bagula ebyuma bamala okugula ebyuma ne babituusa wano ne baba mu emirimu kati omuntu oyo omusubiro ky'okuba mu business gwe gwogamba nti asigale ku byawano mwe wano gwe General Yoweri Kaguta Museveni mwenyini mwakwata sente z'abannansi ne muzibu omuzungu nti akola covid vaccine naye ng'ekyamuweesa yali kala pineti simanyi pinete gwe mwenyini nyini paka naleero pinete mwamuwa abatali bantu bana Uganda bafuna private public partnership guarantee loans nga government yetaddeyo omugongo gwomanyo gamba nti oli mugagga naye nga tewetaaga kuba na sente nga wetaaga kuba na mboozi nti oli mugagga kayongo nti wetaaga kati okuzimba eddwaliro oli mugagga nnyo ne pulani nga sente toziina gavumenti nekuwaayo erinnya nowaayo gwe erinnya lyo gavumenti netekayo omukono nti mumwe sente azimba eddwaliro kati okunyunyunta bannayuganda bakuyisa mu ango zonna naye nga babanyunyunta babasuule kubanga lwaki firi tali ku nti esente zemuwa bannayuganda bekolera emirimu gyabwe ng'abavubuka emitwala 12 gitandika kolero ki era gwe nga abadde omukulembeze w'egangu okumala myaka 4 otandiseewo kolero ki ensonga ezo tujja kwongera akayongo atandiseewo kolero ki buli kyasanzeewo kyawambye n'ayonoona ekikoleddwa kyayonoonye nti kati baagala Lugogo Indo Stadium bagikyuse tebayinza kuzimba yaabwe empya nti UCB bagitunda kuba tebasobola kuzimba kyabwe kipya nti Serena yagitunda kuba yayitayinza kuzimba Serena ya mirembe gye mipya Shimoni yagimenyawo kubanga bano si bakozi bano si batandisi kati gwatali mutandisi lwaki osubira eggwanga nti waliteekamu ensigo y'okutandika kuba n'abatandise mu bakubiye paka ku ttaka bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo nga bwe nakugambye nti neetegereza nnyo ebintu ebitali bya bulijjo naddala singa oba oyingidde studio za Pal of Africa Radio ndaba okwataganye n'ekiwandiiko kiriko the Parliament of Uganda. Parliament of Uganda, you find delivered, please return to the office of the Clerk of Parliament. Akati gojja kumbuuza nti lwaki teyakoze return naye ffe tuba tubifunanga wino oba tumuleke eri bagiyita namwatulira akati oli omubbi gwe banoonya balese enkola empya bakanda bannansi babataddeko pisto tebalina nawe basiza naye nga sente abantu batuula 2-3 ne bapulaninga okuzibba era omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga kayongo omuntu atakyawanga mpuuga yeetaaga okukyawa mpuuga
omuntu yenna atakyawanga Mpuuga si bino byakirala nti oba yali asasuddwa kutemula Kyagulanyi si nti oba yali asasuddwa kukola ki naye omuntu atakyawa Mpuuga ng'oli munnayuganda ng'oli musuubuzi oli mwana wa ssomero oli muzadde oli munnansi obonaabona ifirisi simanyi biki nga tokyawanga Mpuuga olina okuba n'ekikyamu ku mutwe. Lwaki wayiswa? Tola nti ze namusonyiwa ku byakato naye Mpuuga buli bw'oyongera okumanya byakoze ensi eno mu paalamenti awo amayuga gakuyungula ne gagenegani. Bw'oba tokyawanga Mpuuga Kayongo wulira ebbaluwa eno. Ebbaluwa eno eva mu office of the government chief whip. Wa office ya Nampula wa government. Invitation for regional workshop for NRM parliamentary regional whips local councils leadership in Eastern region. Bwe tumala okukwata oli omufera Tamongo ne banne banoonya kati engeri gye babba ssente z'omuwoomusolo basooka kusindika Mpuuga Nambole nti basasule baasi ebbiliyoni 25 ez'okupakinga mu ttaka ly'e Nambole. Baasi ya Pioneer eyo gye boogerako ya Rugunda Rukikaire ne Sam Kuteesa. Wano mu kutandika okukola eyo baasi bayimiriza abantu abali bainvestinze ssente mu transport system. Bwe bamala okuinvestinga ssente zaali ziteereddwa mu transport system eyo ne bagoba abantu ku takisi mu kwekalakasa okwaliwo ne bateekawo baasi nti ziyambeko abantu. Essente zaleeta baasi ezo zonna over $40 million. Yes. Sente ezo zaali za gavumenti ya Uganda ye yateekayo omusingo. Kakati Mwami Mpuuga akwatagana mu lugezigezi lwabwe lwe balina olw'okubba bannansi okubaavuwaza mu musolo guno gwe bakaayanira ogwa ifirisi basala amagezi nga n'omunnayuganda bamwongeddeko ssente ku mafuta awo takaayana kubanga ye yateekateeka oluseke olunyagululire eri waggulu mu komishoni gye bagobamu zaake kuba bamala ogoba zaake bateekateeka enseke kati gwe wulira gwe muwa omusolo gwe bateekako ifirisi ow'ekifuba. The office of government chief whip nti office ya chief whip wa government through parliament olwo bagenda ku ssente za parliament olwo bagenda ku ssente za ki the parliament of Uganda has organized the regional workshop for NRM parliamentary regional whips. Omusomo NRM parliamentary regional whips bali bameka sibamanyi bali bameka NRM parliamentary regional whips bali bameka and selected local council leadership in Eastern region under the theme the role of regional whips in monitoring government programs. Bano bali muteeka ati bw'oba tokyawanga Mpuuga The purpose of this letter is to kindly invite you as a key participant for the regional workshop. Ebbaluwa enewandiikibwa Obuwa Dennis Hamson ya NRM egenda kujja ssente mu paalamenti ya Uganda bali mu kumubilizingira NRM ku ssente za paalamenti ya Uganda ezizo gwe muwa omusolo gwe gwe bakutejeeke gwe maama gwe babbyeko entula zo nti bazituta aba KCCA bali mu kunoonya ssente za Bampuuga kugabana wino uno tebiri mu mateeka. Era speaker yerabidde nti bw'amala okufuka speaker nabagamba this is a mafia Kayongo. Mimi naambia watu hii iko mafia. Najua. Aliambia watu iko mafia hii, mtu iko kupeleka yeye kwa bus tia tupa Luzira. Mafia tu. Kati alikuse oluvanyuma n'omukwatira eri bwe bati bajoera mukutte squeeze bulungi kakati asala oluwenda asaliikiriza bayisa ne Bampuuga ssente zino ez'okugabana. Kati zino Mpuuga baziyisiza opposition kujjako Museveni oba NRM kwenyweza. Linda konkubuza. Era mweyo workshop etegekebwa waliwo ssente zayise. Ate kugambye ziyise mu parliament. Bagala kutwala obuwumbi nga 3. Bagala kutwala obuwumbi nga 3. Ate byonna bisooka wano nze mbikugambye. Nze nkugambye. Kugambye kiwandiiko nkirabye nga ndaba si kya bulijjo. Nze nkugambye abagenyi abakulu
local government is local government. Yes. Era local government is monitored and funded through local government. Never chief whip by local government, but it looked after under the Local Governments Act, not the Parliamentary Act. Yes. Never atula mu lukiiko era bamwami Mpuuga ne bayisa zino sente bazigabane 30 billion. 30 billion. Obuwumbi 30 eri akayanidde ku baasi obuwumbi 20 mu meka mu butaano wanaze ku buwumbi ameka 3. Honorable Adolf Mesije Clerk to Parliament kati agenze ku bya regional mobilization bali mu kumobilizinga bye ba mobilizinga kubanga bakoze buli kimu okujjawo amawulire ga musu ga political mezaya gabalemye wama mutwalibu baluwa basa ya fagitwale kuba kati mbamanyi bayinza n'okuba kati baagala kuginonya nosimenti munalumuka nayo ja nakwagana mutwalibu twala document gitwale document esoke abaana muleka amale genda kakati bali eyo guba tujja agiresi naliwo ninga nti batuula ninga nti ababaka batuula abopposition sali wano ninga nti batuula era ne bagenda oli n'asaba nti bamuwe 5 yatunda ensi olaba bye yatunda kuba buli bwokola endagaano ne sitaani aba akuyingizza ebya sitaani kati eggwanga lifiirwa sente zino zonna kubanga omuntu gwe twali tukuumye gwe twali tusindise ow'ekitiibwa gwe twali tusindise ku lw'Abannayuganda yasuula legeza kakati twabagamba nti oli mafi oli mubbi kati saawa zino sitaliiko biri nti webamulengerera wonna bamutaddeko envumbo era njagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba bino palamenti ya Bungereza yayogedde nti ffe oluvannyuma lw'okutuula mu lukiiko ne omukulembeze Bannayuganda gwe balonda mutusonyiwe tutegedde bingi tinaye ate mu bitwewuunyisizza ye supiika okudduka n'amabaati supiika tebamuvunaana musango gwonna Munnayuganda mpuliriza teri kimuvunaanya ate mu puroguramu eno ebuzayo eddakiika 4 emboozi bwe ngitandika naye lwaki emboozi eno ngitandike yaleeta obuzibu era ninawo ekibuuzo kinabadde waliwo omulimu ninawo ekibuuzo kinabadde sipiika adduka e Bungereza atuula mu mulimu owulira ayita akawumbi bamugamba 4 ndikusiza pound nego omukazi oyo mafia gomanyi onegosetinga billion pound babadde tebafunangayo omuntu ali ku level ya buyaye nga speaker wa parliament ya Uganda bali abakugu mu byenguzi tebalabangayo ate muntu mugezi si mugezi mugumu amira pini omanyi ati yesibyeko bomu goyinza okusaba ensi enguzi ya billion pound lwaki oyo namutidde era omuntu akyusa kalaye nagamba nayongedde okumutya kati bajja bamubala era nabawulidde nga bekangabiriza tiye teyetaaga visa atya babajjanjabira wateva ku ekyo kyokka oyo Anita Amongo yakatuuza wano olukiiko olwa Commonwealth. Olukiiko lwa Commonwealth luba lukiiko lwaki mawanga agaki agali mu lusero lwa Bungereza agali muki mu lusero lwa Bungereza kakati kuba babayagamba Munnayuganda twaspendinga sente over 100 billion emunyonyo tuzispendinga ku lukiiko lw'abasipiika abafugibwa Bungereza era abadde chairman w'abasipiika abo mu nsi yonna abadde alina kubeera eyatuuzibwako wano naye ne bakukwata Anita Amongo ng'oyogera ku nsonga z'ebyabasipiika ba Commonwealth anti bye bamuganye jeke kati ye tababulira tu Uganda is a British colony. Yes.
buli bwowuliranga colonial master wo ng'olemeganya okwatagana essente zetusinga okufuna grants na biki ziyita mu British colony. Yes. Ne treaties and agreements zetulina n'abantu abo. Uganda budget yayo gwampuliriza embalirira yayo nga bamaze okunyunyunta gwe omuntu owa wansi bamaze okukuba sente zo zonna ate waliwo sente ziva e Bulaaya mu form of grants, mu form of donations ne mu form of okwewola. Bungereza erabika etuwa ebitundu ndowooza 3 ku buli 100 ate nga Bungereza bw'ogiwulira nti ekutaddeko envumbo n'Amerika eba etaddemu stamp. Towuliranga Bungereza mwana wange nti eyingidde olutalo gwe nolowooza nti Amerika yakumande. Bwe luyingira ku ssaawa 7 Amerika eba ewerekedde ku 7:14 kuba teyinza ddulangirira nga tebagambye Amerika nti katugenze kukuba. Gwampuliriza bwe walaba Amerika ng'ekuba Iraka yasituka na Bungereza. Tony Blair yali mu nfu. Bush ng'akola obulumbaganyi. Bwe walaba Amerika buli lutalo lwerimu oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri bakola de pact naye nga Ssematalo owookubiri si kyekikulu. Amerika yaliko ettwale erya Bungereza naye 1766 bwe bamala okwenunula ku Bungereza ne basajja kula bo bazimba amaanyi ne batula ku mmeeza y'emu kubanga ate mu kumalawo Second World War baali basaale nnyo nga baleeta nuclear energy. Kati mu by'olutalo both economic kubanga luno olutalo luba lwa economics. Lusi lwa majambiya Bobi yaga ntagenda kubakuba na mundu ajja kubakubisa mapeesa. The board is in his hands, the chessboard. Kati lino limu lya speaker aliko envumbo Kamata yeye agatagenda Bungereza nga alina abaana babiri Kent bakyanoonya mannya. Influence ki Kyagulanyi gye yakozesa okulaba nga kino kigwa? Enkiiko kati enkiiko zino tezizaalirawo era zino zazadde mangu kubanga abaddeko envumbo myaka 10 nga tagenda wali awava bano abalowooza nti ono yabimalayo. Era nga basina gudigudde ekyamuteesaako envumbo ye pozisoni ye ku bisiike. Tuli wamu? Yes. Kakati envumbo bwegibwako kuba abadde abaze okulaba allies naye nga British colony ono eyeebuuzibwako ku nsonga za Uganda tamulinaamu access bulungi kubanga aliko envumbo. Kibonerezo kyaweddeko myaka 10 kati n'atandika okunyiga amapeesa ge tuliko. Tuli kugamba bati ate lindagana gaza abampuga naye kati mpuga era bana kati mpuga bali bamuwa amagezi ge gaali gasinga galiwa singa yeetonda singa kati bannayuganda bagenda kuyimirira naye tekikyasoboka. Ate kati tomanya bannayuganda basonyiwa ate n'omukulembeze waffe mumanyi yetali kubyampalaniraako byakununula Uganda era oyinza okugira oti ng'agamba nti ye musajja waffe tumukolere tumukubeeko ekigundi ate omuntu omukuba olupiira n'atereera olupiira lw'amazzi n'atereera kati gende mu ssomero era yeegyo baga nti zaayo ssente lekulira tukuze mu rehabilitation ogende obangule bupya kuba tukulaba oyinza okubaamu n'ensaasasa ng'obanguddwa bupya oyinza okubanga you had a wrong start. Mu nteekateeka eno tewateekebwa ku mutindo. Okay? Kwa kati byejjeeyo nti this one is a mafia. This one ate linda sanctions are human rights. Kino kyenkugambira nkyogeredde wano. Anita must be sanctioned on matters concerning human rights. Kubanga Anita abadde awamba bannamawulire. Abadde atulugunya bannamawulire tiri ku record bawamba naye bakuwoninga. Simanyi oba okyagenda ku parliament naye vaayo parliament netwaje eriyo kyekiriyo tekyosagala tutenda ku program eno limiting nti otyagenda teriki yali akuwoninga kati aliwo kozi bamuwa naye kati mwakolomu naye batwebazanga tukwogera kuffe emirimu bagifunye. Nina akantu kenjagala okubuuza Waiswa nti naddala ku nsonga ezo zetubaddeko waliwo ensonga eziraga nti oba oli awo mmwe abali mu NUP nti
waliwo embeera eriwo nti waliwo abantu abaali bakolagana ne Mathias Mpuuga Nsamba bwe mwatandise okusibira ekikookolo. Oyagala kwonoona pulogulaamu eno alina bye yali akolagana nabo. Alina bye yali akolagana nabo nga yali lopera yali alina ababaka bye yali akolagana nabo straight away. Nagaye omuntu yenna eyatunda gwe bw'oba olina kyewaguza Museveni kantule ne mu kamera iwe omuntu yenna eyajja ku meeza nina kyemalira nooba ni kyewamuguza watunda mpewo ndire mbuyaka watunda ki mpewo kuba idakubuza n'ababaka ng'ozirame bakuligita egy'okumabunda ayo omusadde emyaka egy'ataano alikola atya nga bali mukuba emigo omanyi singi omumanyi Katongole yayingiza abasajja abakulu mu kikomera yali abatiddemu naye ndaba ne wano ono yali deputy president nga bamubuuza bemupibo wagamba nti olina baliwa ayinza kati kankubuuze kati ye ne omwagala w'abantu ani ow'amaanyi kyetwababuuzanga nti muteekateeka bwa deputy oba bwa president kuba bwa president bugabibwa bannayuganda si kitundu bugabibwa bannayuganda kyova olaba bikoleddwa bingi ne bakabaka babatadde kati ku miliyoni 6 kubanga agenze ebujiri akozeeyo ebyafaayo nti kakati kabatulabeko kale wakiri nekyabazinga waabwe babalabe naye ate abakulembeze b'ennono balina okumanya nabo nti the collapse of monarchies has happened before and very strong monarchies. The French monarchy is one of the most imprinted monarchies in the history of monarchies of the world. The French monarchy obwakabaka bwa Bufalansa naye era bwe bwagwira mu 1769 bwali buyise mu kusoomozebwa kungi naye paka leero tebukyayogerebwako. Luuyo we 16 yafa guillotine method bateeka omutwe gwe ku kimeza ne bagutemako kabaka. Luuyo we 16 okuva ku nsonga z'abantu ku maanyi g'abantu n'abakazi baatuuka ne beekalakaasa nga beekalakaasa ku nsonga y'okuba nti baagala okufuna ekyokulya. Marie Antoine n'abagamba Marie Antoine yali n'abakyala n'abagamba if you cannot eat bread eat cake nti gwatalina sente za mugaati gula za cake gulya cake naye gwomanyi cake n'omugaati kyekyebeeyi. The matching of women to themselves genda ogyetegereza. So abantu omuntu yenna bw'ava ku by'abantu n'agenda n'abanyigiriza abantu whether you are the Wachabazinga of Busoga, take my word, you will collapse. You will collapse. Iwe nibona akolagana nina kyemalira against the people, the poor people, the poor Basoga. I can tell you with a painful heart that those institutions will collapse. The people will topple those institutions. Because atero bwana kyemalira bukolera nnyo mu institutions. Bunyumira nnyo kolera mu structure kubanga abatono babeera easily compromised. So ojja kubulaba mu cultural institutions, ojja kubulaba mu judiciary, ojja kubulaba mu parliament, because that is what dictatorship eats. Dictatorship eats institutions that are supposed to help gum up the working of the state. Nti bwaba gwewuunye lwaki emmotoka y'obwa bishop ye Museveni yagigaba agikuwa abe nga akulinako akakwate okuva mu kutandika nti bishop w'abantu abo emmotoka nze yagimuwa ate nga gyamuwa si sente zo zaggwalimu eyo ekkanisa omuwi w'omusolo. Okay? So nga gavumenti bwezuula nti waliwo obwetaavu buli bishop yeetaaga okuba naki n'emmotoka. Gavumenti yandibadde yateekawo standard nti emmotoka eyo olufuka bishop nga gavumenti ekuwaaki naye bajagala ebeere ya Museveni because for him is a micromania.
muntu akwata ebintu mu mikono gye yekka, monogame yekka, lyerinnya lye lirina okubulusominga lyekka. So kyankizo nnyo nti bannayuganda balina nabo kati okumanya butya bwe bagenda okutambuza ensonga za institutions eziwambiddwa omukono gwa nakyemalira. Parliament yiyo kati efugwa mafia ali sanctioned mu gavumenti z'ensi endala, ani tayandibadde nga yalekulidde dda. Ate ebyeri bikola wano. Ate kati Uganda is not nkugambye abadde speaker wa Commonwealth member speakers of parliament. Era omukolo twaguspendingako sente esuka $1,000,000. Katongamba otya nti tebikola. Lwaki mwatuza olukuŋŋaana lwabwe? Alina n'abaana abasomera ebungereza Kent. Amanya ge tujja okubawa edda. Kuba tetwagala kuba wano nti byanywanjwa ate tunoonyereza. Kubanga buli bwayogera nga ataliiyo naye banga nti ne kaadi ye ya banka. Omanyi ne kaadi ye ya banka nti alina omwana gye yagiyisa. Nga atwala ere. Twalowooza nti twali twetaaga okulongoosa tube n'oyo atambula ku mulembe omwagulanyi. Ate alisobola okutambula ne ku mirembe egijja nga ffe tuvuddewo. Yes. Then ensonga endala gye njagala nayo omulungule y'ensonga okugeza nti mu constitution eno mukulembeze taabenga mu kifo kusukka myaka 10. NUP okuva mu 2021 teriba na mubaka wa parliament abeera mu parliament kusukka myaka 10. Okusinziira ku ssemateeka. Ate ng'ono yali abakkiriza okubeerayo paka kufa. Era mawulira nga mwami Mpoga yagamba nti MP asobola okubeerayo paka kufa, era constitution si ntuufu kubanga yebadde enkola abantu okwemaamiza n'okumaamira ku bantu. Twagala kuteekawo transitional processes ti abantu basaavinga ne bakola ekirala. Then ensonga endala gye njagala oluusi ensonga zino mba njagala gwe kenyini goba olambika eggwanga tutegere ensonga bwe zira. Twagala kutandulako bigere tugendeko Mityana. Yes. Bazaake. Wa Joyce Baagala. Buzibu ki obuliwo? Obwani. Ku Joyce Baagala. Yabadde ki? Mulwadde. Kubanga maye ebintu bino mbigoberera nengamba bwe nakufuna ojja kulambulula ensonga zino. Ayina omukolo gwe yaliko abalonzi ne batamuyisa bulungi. Ate nakola enteekateeka gye ayogereko ne president n'ataweebwa mukisa. Buzibu ki obuli awo? Sirowooza nti president alina abantu baatawa mukisa. President awa abantu bonna omukisa. Olunaku lw'eggulo yabadde ne Honorable Tebandeke naye wawulira ebigambo Tebandeke. Obukulembeze ate munnange bukuwa obuvunaanyizibwa obusukka okubeera n'entondo, okunyigira abantu. Obukulembeze buba bukulembeze. Era obukulembeze buli kiseera olina okubulaga mu nsonga ezisoomooza. So sirowooza nti ffe nga National Unity Platform ate tuyinza okulemererwa okuhandolinga ensonga ezaffe mu nju. Nagamba nti sirowooza nti tuyinza okulemererwa, so tewaliwo nsonga eriwo. Abalonzi tujja kwogera nabo. Naye ekikulu kya byonna nti ffe abantu balabira ku bikolwa byabwe era ye minzaani n'abannansi gye balina okulabira abantu ku bikolwa byabwe. Naye ate abaana ab'obuwala Mityana nabo baddembe okwesobolayo ne bavuganya ku bifo eby'enjawulo kubanga ebifo tebiriiko bantu byabwe katala. So gwe omwana ali ow'ebuwala ali Mityana tewali kikugaana naawe kulamuza kintu kyonna kubanga eryo ddembe ery'obwebange. Kandidate wamwe akyaliwo. Era sigambye mbu akola bubi naye ngambye nti buli muntu alina ebbeetu. Buli muntu alina ebbeetu okwesimbawo ewantu wonna waba yeesimbye. Ate era nina n'okutegeezebwa okuva mu ofisi ya president nti president yasinkana Honorable Joyce Baagala era amawulire agatambula si matuufu. Ndoza wiiki ng'emu emabega
abantu bangi basinkana president ate ffe tetulina kintu munaye olutalo luno tuli mu Kayungo teruli personal teruli sirwa abantu nti waiswaka kati kyevula abantu nsobola okuba nga sikwagala tetuli ba mukwano Kayungo tetwali ba mukwano era omukwano guli mu kukula bukuzi kati naye ng'ekituufu kya byonna ekitugatta kwe kuweereza bannayuganda ne mu struggle bwe kiri tuyinza okuba nga oli nze ndi mwogezi oli ali mu position ndala nga tetweyagala ng'abantu tuli ba mukwano naye nga tukolera ki tukolera wamu kuba tulina obuvunaanyizibwa bwokununula Uganda so president talina beetu kwegemerera muntu kutondowala ku muntu manange he has to deliver this country to the liberation and the liberation means sacrifice mu sacrifice byo sacrificinga okulaba nti gwe ng'omuntu tebakukiriza bikola naye ate we sacrificinga n'okwekkakkanya okuba nti tolina malala okusonyiwa abakukosezza kubanga obuvunaanyizibwa bwe weetisse bwakununula Uganda yonna kati tosobola kwekuumirako migugu n'egyo egiba gisazeewo nti kajetikule ebizibu byegyali gireese mutambule wamu okumusitawa so ffe tetulina ekibiina tekirina personal vendetta ku mukulembeze waakyo yenna ate omuntu gwe mukoze ate mumbereko ne personal vendetta president atugamba buli lunaku he is a product of second chances okuwa abantu emikisa kubanga naye yaweebwa emikisa mu mbeera ey'enjawulo we are not puritans nkyogera buli lunaku tetuli batuukirivu nti bwe bagamba nti kati leero eggulu liguddewo nti waiswa teyeetaaga kwetonda bibi byayingira buyingizi era ndi omu kwabo abatono Katonda ate bakkiriza n'enzira ngambika Katonda besitegedde nebetegedde kugamba obuddo we are not puritans but we struggle in this microscopic scrutiny we undergo to live close to puritanism kubanga omuvunaanyizibwa munange bwe twetise bunene nnyo so tewali buzibu na Honorable Joyce Baagala nfunye ne confirmation okuva mu office ya president nti basinkana nako mu bbanga ery'emabega lesinza kumanya kuba saaliwo mbadde siri mu ggwanga naye ndowooza ekyo kyongera okubanga kikakanya emitima gy'abo abali tebamanyi kituufu. We are in charge and fully in charge. Akasunga akalala kenjagala omulungule ng'amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Replacement ya deputy president bitundu bya Buganda Masaka yadde bitundu bya Buganda. Tukitegeeza nti alina kuva Masaka. Deputy president bitundu bya Buganda. Buganda. Yes. Tetulina nnyo ekifo kiri vacant. Yes, kiri vacant. Ekisooka oli ali suspended. Ekifo kiri vacant naye obwetaavu bwa okujjuza ekifo ekyo buli mu first of all president okusindika erinnya mu NEC nekola approval erinnya eryo era ndowooza katulinde president wanademinga fit. Tetutera nnyo okupapa until you exhaust all possible avenues. Omukulembeze, you must exhaust all possible avenues of reconciliation. So ate nkiyize ku mukulembeze wange omwagala wabangi Robert Kyagulanyi Ssentamu tasalirawo mu kupapa muntu eyekenenya ensonga era ensonga gwe bolabanga nga omwagala wabangi abasoga gwe twakazaako eryangobi ng'ali kalambira ku nsonga ng'ali mu nsonga aligiremerako otegeera nti obutume bwene obw'obukulembeze obwamufukibwako kibumba mu weekend n'obulikola bwene kamaala. Waliwo ekimbuzabuza Waiswa esebo yo suspegwa kodi ye eri indefinite kati gye bayita indefinite suspension mu Luganda kyekitegeeza ki nti mugobe awatali kaseera kakalagaane. Mugobe mu kaseera katali kalagaane. Bajita pale FM 17.9
Ekkula naye nga Anita Amongo empingu hasimanyi bannayuganda le oba kwolwo ndinywako n'ecupa gye baŋŋamba bagita Savinya Savinya ndoza ndinywa ku Savinya kubanga ndaba empingu nga baziteeka ate eri eruzira tokkirizibwa bizigo bizigo togenda nabyo newobaani akadde nkalaba kakano katwala tusigaze eddakiika ntono waliwo bana ba bodaboda bali bagamba nti temulinye Masaka kakati ate abasirikale baleke bakole omulimu gwabwe abasirikale bava mu barakisi Kasajjagirwa bali batumiddwa Mwami Mpuuga kubanga jjukira ye mu ndagaano eri yamuwa $5 million yasabiramu n'okolagana n'abasirikale mu buwandiike kiri mu buwandiike kiri ku parliamentary record bano baali ba bodaboda baali basirikale be Kasajjagirwa abavuga boda bebavayo ku ne bakola ebiragiro gwe eri wa bodaboda ate ng'akolera mu Masaka nga Lwagitumba goyinza oba owa bodaboda ng'okolera mu Masaka city nga gwe Lwagitumba oba musirikale basirikale omu wa bodaboda twamutegedde Lwagitumba omulala oli omukazi gwe wali owulira ye Kaitesi kakati singa twali tufunye amannya amatani we have intelligence and that is the information we have bava mu barakisi Kasajjagirwa bali basinkanye lumu n'eri ttiimu ya Mpuuga yagezaako kuba kato kuba nabo babateeka mu iso so our group yemu we are not bothered intelligence yabawadde ebyo nti babarakisi be Kasajjagirwa naye bali mobilized mu eri ttiimu yagezaako kuba kato kati bwe gaba nga ogambye nga bw'okigambye nti abo babarakisi ye Kasajjagirwa kitegeeza babasirikale temuti kati muba munaalinnyayo ate tuvuganya commander in chief ffe wali owuliddeko ntituvuganya magye ffe tuvuganya commander in chief eyabba akalulu kaffe tetuli ku mandwa tetuli ku gundi ku bakongozi ffe tuli ku mandwa tuvuganya oli era ekyo kankikubuulire ffe tetubeerangawoko ne tulwanagana n'abatuvuganya era si bizinensi yange n'okwewozaako eri abo abatuvuganya it is only my business hustle and fight deliver victory to liberate Uganda against the Museveni oligarchy period so gwavuganya waiswa ng'ofubutuse gy'ofubutuse I will give you a heyday because it will be foolery of me kijja kuba kya bugwagwa erinze okulowooza nti mu lutabalo lwendimu olw'okuluma Museveni siifuneyo bukiwuka obujja kunsumbuwa oba ontegedde kuba luli olutalo lunene balina okuba be bagulirira abatategeera okujja okwogera ku nze either okulowooza nti banzikakkanye ku mulamwa gwe ndiko nve kuwoli nzire ku bo but I am so focused I am on the other one okitegedde kyola nti nze Museveni ne watuma Mpuuga nti ankola obubi oba akola efamire yange obubi aba akole ki ne Mpuuga munyiigira nnyo naye ate siva ku mulamwa gwakujjawo kizibu ekiba kimutumye kuba ye mba munyiigira kutumwa Mpuuga omunyiigira tumwa kukola kya bujega ekyoba oba kikoze oba takikoze ekyo kirala naye yoba onyigira kutumwa kukiriza kutumwa kukola kya bujega kukiriza kutumika naye ntunuulira nnyo oli atuma era oyo gwe nfa naye so we don't give a damn about anybody who wants to run after us because we are running against the dictator.